Bokati TV Nera Wanilizanya ate mpozi ku Bokati TV Vocals Live zesula Ssenyonga kwira mpozi ngate nkutusako abayimbi ba Rising Stars nagambe tukuba kasavu kanyama tuyitako mu nsi ya Neyimbira byange ate ntujjako mu nsi eye Uganda naye olunako olwalero still ampitiddeko ku nsi eya Neyimbira byange era ndowooza abaana balaba the way positioning zemu n'engeri ki gye bagenda okikuba mu olunako olwalero. Mariam ali ku camera anytime from now bagizajja kwira mpozi ngate atweyungako yateekamu ekirungo nakugamba ayigiriza amalobozi atendeka ebivuga kwega buli kimu ky'omanyi kikwatagana n'omuziki omusunsule omuziki ogulina obulamu omuziki ogw'abategeevu bagiza abeerayo kubira mpozi ngate akikuba bulungi nnyo enwe kuruga nakugamba onakola ku bya YouTube gwagala okutandikira YouTube channel yo ayagala ogiboostinga ayagala ogikola kutya gw'obonoonya abeere mpozi ngate akuyambako ku noti 7 noti 8 18 noti 9 36 noti 7 noti 8 18 noti 9 36 asobole okubeera mpozi ngate akuyambako mwana mulenzi ali Rising Star nawe ali oyinza okuba olina mirimu gy'okola gyanjawulo business naye ng'oyagala YouTube channel asobola okuyambako ate omukyala okubeera mpozi ngate olabika bulungi kasune kabeera nga kasikini keeko omukyala owa Mina Beauty's World yaleseka oil koisa kaliba kaita ka cleansing oil ne kajjamu olufufufufu na olufefete olulabiranga luvaamu ojja kubeera mpozi ngate omufuna ku noti 7 noti 85 18 24 noti 7 noti 85 18 24 asobole okubeera nga akuyoyota omukyala leka kusiwukira ku mukolo gwo embaga yiyo tugikola omulundi gumu gwokka okujjako okugamba nti oyinayo gwe oyina ya contract nti mu mwaka bwe guti nja kuba nnobe wasula ngende wali eri bankube ekidaala ekirala olijja kugamba nti ono ne bwensiiwuka eri nja kunyuma naye obanga omanyi nti oli steady omusajja naye ng'omanyi nti oli steady mwekwate Mina Beauty World ajja kubeera mpozi ngate abakolako ka makeup akakabi kale onako olwaleero tulese mwana mulenzi KADO KALUYIIRA soko obuuze ku balabi ba Bokati TV abalabi ba Bokati TV bannaye tubeebaza nnyo okutuwagira n'okutulaba n'okutunoonyaako yonna olw'okuba nti nno Mr. Sula afulumya ebintu ebirungi era teri atayagala wali kirungi legend mwaka 2019 abasajja abaali abazibu ennyo abasajja abaali abazibu ennyo Radio Simba nga mugitamu omuntu buli avaayo mubutuufu ogamba ono muyitako competition yali stiff by the way omanyi otuuka ekiseera n'ogamba naye kati kuba nonnondaani n'ozibiri abazibizi n'ogamba kaddemu kanabiri kaza n'ogamba nako kagaanyi kati kakasuke mu upper council bo balonde okusinziira KADO KALUYIIRA azaalibwawa KADO KALUYIIRA ndi mwana nzaalwa y'Egomba. Oli mwana w'Egombe baba Kyagulanyi. Yo district Gombola y'Empenja. District ndowooza kati baajawulamu naye luli yali Mpigi. Yali Mpigi babyawula. Babyawula. So kala amatendo ngalagala eyo gye nfubutuka naye ng'essaawa eno mpangalira Nansana. Wangalira Nansana. Abaana b'Egombo bamanyi baba batabbu kati ate bwe yeegattamu omusaayi gwe Nansana. Alaluka bulalusi. Agamba abaana b'Egomba temwagala kusoma. Wayitayo mpaka wa mpozi mulimu abaagala naye ng'oluusi obusobozi tebabufuna ne mubaamu ne bali abatayagala mpozi Egomba gye mulimu amayirungi geno kasenge eno waliwo amayirungi saidi zeeyo walimu amayirungi Egombi naye nga siteragala bayo KADO KALUYIIRA essaawa zino okola mulimu ki? Essaawa zino Mr. Sula ndi mboda ekyokubiri ndi musajja musuubuzi nsuubula ki naki? Nsuubula piki piki ezo ezikozeeko oba empya? Zikozeeko inayo enkadde nenkutemera amajja nange ate nembaako enkatunda naye nga okusinga ne boda njirimu bodo ogirimu mwe bakabyanza oli kabyanza oba olina stage? Nina stage naye era netwalira mbakabyanza omala n'ogivaako n'ogamba n'ozunga mukkaawo paka wozifuna ate n'odda ku stage n'osalako awo. Vocals Live ffe tutandika na muziki era ne kano ke twogedde tuwanvuye nnyo tutandika na muziki ogera tuwa luyimba ki? Oluyimba lw'engendo bbawa
mweraba ngenze by Hamani basudde agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo gwenya batali nnyini yo tomanya we beerumirwa tusimye ebinnya ne ku nsulo tutuseeko singa byali byalanka kyepeza nditujjudde ne bannyini by'obambi babigezaamu bakukunava amazima nga kikonde ky'abalugu kubamu akafaananyi nga kyali mu ngoye ze bwakukunadde bw'atyo naye watya nga zijjeemu mazima abakazi mukama yabawessa ku mugo mugugu gw'ekibuga ani ali gusengulawo tufunye enkoggeera tulwanyerwanyeko naye obubomba bwaffe buno mpaawo kyebusengudde bose embalaza ezo zetulidduga zaffe ogenda ovaayo leka ziddugadde nnyo wadde embalaza ziba ziddugadde nnyo naye olufuna sabbuuni bannyabo bazozaako kino ekibuga naffe kyatususeeko gwate omutali gumba oba bakiwunda batya bo kubye ensolima edi bwetyo nenkyamuka sitakange kambireke si kubanga viira muli eno embeera y'okukogesa obulimaawa tawulo kanjisuule wali tawulo nsudde munnanga olwanya ennyonnyo nkunyiza wantu awo munnanga olwanya ennyonnyo kanyamuke ensiike munnanga olwanya ennyonnyo nammwe mugyepikire munnanga olwanya ennyonnyo nwanye baaba munnanga olwanya ennyonnyo kino ekibuga oba bakiwunda batya kimira buli ayitawo koobe ng'awagejja otya bw'oba owakana alinda nawa nakumira n'obugere nassaako olyoka kakasa ekyoto tekibola nkuwe kimize ennene nkamu ow'entono tozungirayo najja ne faalu eringa zisabyalo ngenza okwamuka ensiike ngekozzo kwenkana naswi kalamu yange eno bitabo bingi byejjuza naye ate bannyini ebitabo batambula abaniigiina bwakuba enduulu ng'olowooza omuttanyo naye bawunzika akulaga nga nnya bakukongoola waliwo nabbuuza gwe ssebo nkaluubiriza sikuwulira nkusaba bw'omaliriza oŋŋamba kyekindeese nange okwamuka ensiiko okuva omulembe gwa kunsa teriya lyagisengudde badage badabwe ani ayanyuka tubeere feya saagala bintu byakunnimba abali ku Voka TV waliwo asobola ogandika kasuka ettawulo mubamulo kikusukkako nogawaaki ko kasuka ettawulo kalimawa kange sikuba kagwerera tawulo kansuule wali ng'owulira kikutwala n'ogamba kankinyuke stories ezo muzifuna mutya story eyo nga Mr. Jeje obanga radio Simba bwekugamba nti oleeta oluyimba lw'owulira lw'oyinamu emirembe nga naawe bw'oluwuliriza omanyi bw'oba owulira oluyimba ate kati mbutuufu ffe Simba yatuyiyiza ekintu oba n'omuntu yenna ali eyo nze kati siyinza wulira luyimba nesitabaako kyendo notajjaamu idea ndala nesijjaamu idea ndala ngenda okuwulira nga buli wempulira oluyimba olwo nga mpera mbutuufu nandisaanye nzimbemu eyo story era bwentyo netula nga ate etulamu bulungi kwe kugizimbamu n'ogizimba omugugu gw'ekibuga challenge kize wasinga okufuna mu competition ez'omwaka ogwo challenge zaali nyingi nnyo olw'ensonga buli mwana eyajjanga mbutuufu buli gwe nawulirako yali mwana wa tabu nnyo nga mbutuufu nze nali ndowooza oba n'abamu mbutuufu baamala dde okukola training ne bajja buzi ate nga ffe abamu tuli babisi naye kwegamba challenge zo zaali nyingi wafunangamu okutyako kwali mu kuba bagenda ne banteekako omusajja ono bamuyita better choice wenna mu lugwe ekyanzala getinzitire waffe Masaka oyo nga mbutuufu buli wenzija omusajja gwensanga naye ng'akuba naye nga nange mulemeddeko lyanda kulyanda bwetutyo bwajja gwe bakwasa akalulu ne kakusuula eyo akalulu era ne ku fayino eruweero gwe bansuulako nankubirawo by the way sooka ompe experience owulira otya ng'omuntu akubye vaasi first time knockout lwakuba nti nze tebankuba first time nze nina gwe nakuba first time baali bamuyita mulyansava yeyeronda neyekasuka ku fayino imagine eyo ye gwe nakubirawo ne mutuuza kati deni nze bankubira ku sekendi awo we bankubira nange nentula naye mbutuufu owulira bubi kuba omanyi okubanga otuuse ku kintu omanyi ffe tubala nti kati mbuzaayo bana n'omanya nti ono bwe muyitako n'ono bwe muyitako walimba nkoze eki oba ogenze naye we bansula ku better choice ne mmanya awo nyinza obutaddangulu kituufu nankuba enjaga wakkiriza nti yakkuba yankuba nakkiriza nakkiriza kaali feya
kali fair tekali muyadde kuba nange nali mwennyini ku stage enduulu audience gye yampa nagenda okutunuliramu n'enduulu gye bawadde better choice noga akasajja kamaze newe batandizisaze ne bampa buwe muzindalo nti oyiseewo oba toyiseewo wasobola okulonda bbiro sobola okulonda ye sure kuba n'abawagizi babajja mu bantu Kado Kaluyira yes boss okubwamu amanyi abantu abasinga buli bwalaba omuntu ng'ayimba aba amanyi akubwamu naye ng'ate osobola okukola ekintu ky'owulira ky'oyagala ng'ate tukubiddwamu omulimu gw'okola ogwakabyanza abantu abasinga babeera bakubiddwa babeera n'obuveera babunyigabunyizi babeera n'ekikoola nina okusoomoozebwa minisita Sula kyoluusi buli oli bwakulaba mu booda ayinza olowooza otamidde oli buli bwakulaba mu muziki ayinza olowooza okubwa tosobola mukakasa nti nno mu bintu ebyo biri osobola obibeeramu nga tokubwa naye nga kyekituufu tokubwa sikozesa kitamiiza obeerawo otya tubeerawo kwalaali essanyu olifuna otya essanyu olifuna wonna we lijjidde mpozi mu bamaama essanyu lyo tebaliziyiza gwoba okubwa bamaama just abo bo yo eyo tebakutega bakutegeza lutuula oli ku muzuuli eyo oba kyekyanviirako n'okuba nga sikubwa n'ensalawo nkubwe bamaama wajja osinga okunyumirwa bembalala bawano beeri bagisu oba oyambuka ngulu nyumirwa nnyo abaana beedinda bebasoga abo Yusufu nampala Yusufu bayizayo Mr. Sula n'abasoga bagenda bawamba bagenda bawamba kyekituufu bannamakula bali kuki banaye abaana abaganda ndowooza muwulidde kubanga bw'oŋŋamba wano abaana bagenze badominati nga tulira abaana abanyarwanda bayita bavandimwe bagenze bawambira ddala kuba babatikano batikane babajjayo ewaabwe abanyankole nabo bagenze bawamba kati ate abasoga nabo bagenze basalaka abaana abaganda mulina okwewanako abawala Mr. Sula obuzibu obuliwo omwana omuganda awanvuya nnyo ensonga si baba yetegeriza mulimu wekisukka naye kwetegeeza ayagala kukerembyena buli kimu aba ayagala awanvuye ki n'okweyita nti wakabi nnyo ate nga naawe owulira oli wakabi anti nammwe mwagala nnyo ebya bbule kati bw'ogwa ku musoga ye ayagala bbiri omwana omuganda Mariam ye ayagala kyetaano otuufu osanga omwana omusoga nga naawe olaba ayimiridde ate ng'olaba ensonga abitegeera omwana ayimiridde omusoga tumanyiziwe nayekka ziwena nga tannajja waliwo abaliwo ate era kati waliwo abaliwo kasita ogamba munnange buli omu yamanyi buli omu kyoyina kwegakyolabyeko kyoga nti kino ate kyekisinga lwaki si mbalala si bavandimwe neyo gye bali naye bagaga walabyeko ye mwana osanga nayo bwe naatuukayo nja kutendera naye nze lwaki otambulidde nnyo mu basoga ensonga nagigambye tebawanvuya nnyo yes tetwagala nnyo bya bbule naye mulimu naawe kyolabanga oyitawo bagamba mwagala nnyo bano abantu abayanguwa n'okuba n'odduka hit and run nze benzize ntuukira si bya kulyamu ate otandika 10 obeerawo mwalaali nga bw'omanyi ne mukwasaganya ensonga n'olaba ng'omupiira gy'osamba ogutwala gye gugenda so kati n'amawanga amalala gali kiriya naye nze nkyalabye ebyo n'eyimbira byange wa mulimu 2019 n'eyimbira byange kiki ky'omwenyumirizaamu n'eyimbira byange kyensookera ddala Mr. Sula nze Kado Kaluyira kati essaawa eno n'amannya ge banzaala nago abasinga tebakyagamanyi nange mwennyini nnyini gonjola geerabira yigwani kati tolaba nti tubadde twabyerabidde n'obyerabira so amannya amatuufu original name Kiwanuka Ssemambo George omuzira njovu omwana omuganda ali abasoga owawa abaana bano tubale tuli kwa kiki omwenyumiza mu n'eyimbira yange radio sim yange ekituufu yatuwa ettutumu oba naddala nze yampa ettutumu erinnya livuga erinnya Kado Kaluyira ne bw'otuuka butuusi wenkolera oli ne bw'alabanga akusinga naye n'awulirako naga oyo omuyaye yaliko ku radio simba mu n'eyimbira byange akuwa value alabira ddala ng'omusingira wala nnyo
era abalina kujja kwebuuzaako kino tukikoze kitya ne bumba muli mirimu alaba nga guwandisaanye omuwe ku magezi mu mulimu gw'okola alina wakuyambyeko alina wanyambyeko kuba bodaboda eno omuntu okwesiga kyetaaga nga akumanyi naye essaawa eno nze nina amakampuni genvugira ebintu waliwo aba mobile money benvugira sente zaabwe kuba naawulira nga takutya olw'okuba yakulyetinga trust bakimanyi naawe ojja kutya okwonoona erinnya lyo nti Kado Kaluyira yabbye nga ne bwakwata simu ye n'aginyigamu awo asobola okulaba nti wuuno gwe ntumye ekitala ate ku bantu balala so n'embira byange ekituufu ye anfudde omuntu ow'enjawulo mu bannange oba yonna gye tukakalabiza emirimu Vocals Live kokyali ku Boka TV nze Sula Senyonga bagizali kujita kubeera nga ateekamu ekirungo Mariam ali ku kamera atanaba ku subscribinga essaawa eno yennyini osobola okubeera mpozi nga ate mwana tu ekintu kitambulira ddala bulungi nnyo njagala okubuuza ku share love simanyi gye wabulira Imenance ogamba otya James then Anita Rita James Sharon Bakungu Abibu Nsereko nawe ombuzeeko nnyo simanyi gye wabulira ani Amos Mukisa waddawa bana tukomewo bokati kati already weri butuli wewo kakati siwe biri mabega gye twali olaba twali eringa tukwatagala bulungi naye ate wade eno bana newe anja kubeera mpozi ngamba kona ko mpola buli omujali tugenda kukola mu luyimba kyolala oluyimba olala tugenda kudda mu lwakibijjigiri ndeka nsome akabiko omulalu ng'akabikuse ono omwana yagejjuka ogundazi namulabye eggulo yabadda n'abamikwano nti anti okulingiza mmwe mumanyi ndishaabo nalabye ogukato ogwakukunala nkyatenda ng'ogusoggola gwetaaga basatu ab'amaanyi mugejja buutu ono yagejja boneti bonniko oba obuwuzi ye bw'omufumba feesi Uganda zaabu mukkirize bannange bukyambalingiza sirabanga asinga ono yagejjuka n'agwira ne sayidi ekyaleeta obutono kyagejjusa gundazi kyandiba nnono kyekimunywako obutono gwe bukyambalingiza nze era kati neekunya abo bannabutono okugejjuka ogundazi gwe nze era kati sikyabanyooma sayizi n'engoye kale mwatuzibikka binene singa twalinga mbuzi mwandulabye enduusimwe omanye eriiso bwe liraba erindazi gwe ne bw'olijjayo liremerako terivaayo nenkuba picha ku maama w'abaana eyo nze nga nasubwadde okulaba ebintu nga bino nyumirwa nnyo okulingiza era nga nkyabalingiza buli anaanaaba ku kiyigo ndi alaali amaddu gannenyirawo nga nkulabye erindazi gwe ekindazi n'embira eldaga bana Kado Kaluyira embeera omanyi ebintu bino bwe tubeera mu mpaka buli omu ayingira kwegamba manyi alina kuba muwanguzi bwe bakuba vaasi owulira otya omanyi mubaamu kyokkiriza n'oga ekituufu nayiyiza oba nakoze buli kimu naye ate ona nsinzeeko mu kano era owulira bubi kuba oba okyayagala okweyongerayo okgenda mu maaso ng'okyalina naawe ebiruubirirwa byo kuba ekituufu buli omuntu ajja mu mpaka aba amanyi azze kuwangula ng'ennaku z'omwezi nya tugenda kubeera ne finals za neyimbira byange Kavumba abaana abo magezi kigoobawa naddala abatuuse ku final amagezi gensooka okuwa abaana baneyimbira byange 222 ng'otuuse ku stage kuba ekituufu abamu bagenda bambi nga talinnyanga ku stage talabangako ku bantu bangi naye otuuka wali nga n'okulengera tebakulengera naye nga bakulabira na ku ntimba eno ebbali omungi bw'abantu so bw'oyimirira ku stage nga nonna amagezi era omwana waneyimbira byange singa oba osobola okuba ng'ondaba essaawa eno gatwale nga kikulu abaana ekisinga okubatta n'ayimba nga byayimba tabitegeera buli bw'otunula bw'oti mu bantu tobatunuulira kubeetegereza nnyo gwe mutunuulire naye ng'otunudde eri ewasemba yajja lowooza omulaba wano naye buli bw'onaamutunuulira mu maaso amazima gennyini by'oyimba ogenda byerabira omwana akukuba kitegeeza muba mutidde stage oba otidde stage kuba tutuukawo nga tetugigendanga nako by the way omwana atuse ku finals za neyimbira byange gwe gubeera omulundi gwe ogusooka okutuuka ku stage ennene ate nga abantu bangi over omutwalo gumu plus
kati awo ate choice y'ennyimba ennyimba ekituufu n'ekyokubiri tolekaayo luyimba simba lw'oyimbyeko ku rediyo simba kuba oli abazze okuwagira n'embira byange abaako n'omuntu gwawagira gojja kudde owoze mbuno nayiyiza oluyimba olupya tonnaluleetako mu bantu olusabukulule ku fayino omwana akuba evaasi leeta oluyimba abantu lwe bamanyi lwe wali oyimbyeko ku rediyo era olukuyisizaawo n'okutuuka ku fayino olwo tolwerabirayo kati zino ennyimba empya singa mukama abaakuyambye zisabukule wali nga musigadde babiri musigadde basatu kubaawo musukka mu luyimba olumu oba ebbiri awo kuba kwetwalawo leetayo ku lupya abantu bajja baba bakutegedde naye nga wakatuuka ku stage bakuyisa omulundi gwe ogusooka oluyimba olupya tolwetantala Kado Kaluyira omwaka gwammwe baana kiboogamba ddala mu butuufu newankubadde teyawangula naye baali bazibu bojjukirayo abaana benzijukira yadde tebawangula asookera ddala yali Bonirake Dolobondo yadde teyawangula yali musajja wa tabu omwana owookubiri yali Better Choice mu bwongo okyamujjukira omuloota omuntu yenna akusuubiza yavuga ekirooto ekyentiisa mbutuufu ayinza obba kyo kye yafuuka mpozi n'omwana wokusatu nange mwennyini nze Kado Kaluyira abawala ate abawala mwalimu bisambi birimba mama tapo mufukumuza nsulo nze nali manyi automatically agenda kuwangula obuzibu bwava ku kyesaidiye era naye yakyewulira omanyi ate naba kituufu wuliriza abantu naye abawi b'amagezi babe batono singa oba ogezezaako okwezimbira ekintu kyo omanyi abantu bakulengera nnyo ngo ogenda kutuuka ku buwanguzi abawe b'amagezi ne beeyongera obungi bisambi birimba kye namunenyamu kiri kimu ye nga ye yagenda ne yeewulira muli nti yamaze dde okuwangula over confidence ng'ate bantu eri be basalawo n'alaga okwematira ku stage abantu ne bamukoowerawo okitegeera awo n'omwana myamyake yabakubisa ye buli bwe yatuukanga ku stage ng'alinga tayimu eyo ye yakasooka okujjako nga biri ebyemabega byonna tabijjukira buli kyaleeta kipya ng'ate naye mwennyini mupya ku stage so bisambi birimba bwe yatuukanga ku stage n'alaga abantu okwematira n'obunene bw'alina ate abawagizi ebyo tebabyagala ne wabaawo omwana mpyatuku naye yandisaanidde okubaako ku bawanguzi naye yadde teyawangula naye y'omu ku baana abandikoze eki abandiwangudde kuba ye buli kimu yakikola waliwo ate kye bayita omukisa nkanaakaana kajja n'omukisa so bwe katyo ne kabatwalako engule ne katuuka ne ku mulenzi naye ne kamulaga nti nno kakoze eki kamuyiseeko nga tumaliriza twagala tumalirize n'oluyimba luyimba ki lwagala tumalirize nalwo oluyimba lwenjagala tumalirize nalwo oluyimba lwa pulezidenti oba kozi w'abantu oyo His Excellency Bobi Wine oba ow'abantu gyali ewaliwo owa Uganda n'ow'abantu kale His Excellency Bobi Wine onalwo tumwagala nnyo sinza butayita mu kayimba ke bakayita kasukaali keeko basi okay tuli ku Vocals Live njagala okubeera mpozi nga tembuuza ku both Dominic Naluyange Christine Chago Enye Area Sudi Pogba Junior Semans Majidu Ruth Dorin Tempo zigatako Joseph Kirabira n'abalala bangi nnyo abagoberera ku Bokati TV tubagamba muyongere okwera mpozi nga temugobera tanamba subscribinga osharinge tuli ku Vocals Live katugende mu kayimba kasukaali keeko owulire eri Uganda kali katya ate mu nsi ya NEYIMBIRA yange kali katya yeyo emeri yeyo ebikompola byebyo helikopita zezo leo wakela kumajaya jampola mpola ngemeli esoba nga yekwoyogera otya nti ndabye ku mmeri n'ofuna eddembe kyetwava twesowolayo ne tujjirya bupicha YouTube erumba abanene olwalaba batandika walaayo kudduka mulengera dduka mumukwata ekitogi mulaba agenda muli okumpi mukuba engwala yabaka mulaga wakwe wakakwata mwate katodduka ki koti zammwe tetukyagenda emmeri esobola yabaka mulaga wakwe wakakwata mwate katodduka ki koti zammwe tetukyagenza emmeri esobola
lwaki kati omukulu emagere talaba ekiri ku mmeri n'akunga abantu abalwanyi abayina abamala ababooda abayina emabega abaana baziboodaboda emmeri eryetya abaana b'omu geto emmeri ebeewo kyaddondo kiri kitya emmeri tujongeremu we byabaka muolaga wa Neyimbira byange abaana bano oba emmeri emmeri isukuliki ati Mr. Sula olaba ffe bwe twalaba emmeri ne tulowooza kiwedde emmeri yabulirawo emmeri eyo oba yabulira oba yo yali eyagala ki naffe bye twalowooza si bye twalaba oba yali ereese emmotoka nze simanyi naffe twalaba ku mmeri ne tugala ne mu kooti naye mwe mwasinga obitambuzamu abaana ba booda anti yensonga mbuuzizza abaana ba boodabooda emmeri ebeewo okitegeera naye nga bye twasuubira ku mmeri si bye yakola mwali musuubira ki yatulimba nnyo mwali musuubira vita oba ate tuli basiru kati emmeri eriyiiri eri terina mu uganda oba omusajja yali yalesera enyi emmeri ekuume oba baali balese emmeri ekuume olaba ku mmeri omumerika alumba ali mu kugezesa bintu byebala nnyo kakubuuze omulimu gwammwe ogwo gwa boodabooda munyumya mutuufu bw'onoonya emboozi muwa booda n'ekubula oba wakagibuukira bw'oti pa ng'akubuuza emboozi y'emmeri wagitegedde yakutandika n'alyoka agikunyumiza ng'ogamba ye ddereeva waayo muzijjawo emboozi ezo ate tetuba nnyo n'amasimu ga whatsapp naye oba ziva oba nammwe be tuvugamu mututanda abulaika muwuliriza nnyo bano abasajja bakazi bwe baani abo tukale tuwuliriza nnyo pulogulaamu ezo ez'okuvumbulavumbula ezo ate naffe nga bw'obimanyi mwana batuyisa bubi naffe twakoowa embeera embi kati bw'olya ku pulogulaamu ng'ezo oga oba embeera egenda ku kiwuka bw'olaba emmeri ng'epaakinzoga kati kiwedde omuntu aneeyagalako so naye nga biri awo bwebi ababoodabooda muvuga ne mugamba bakyala namwe ne bakwata mu biwato bayizawe omuntu okukwata mu kiwato lwakuba nti abantu abamu balowooza mu birala boodabooda teriiko okwata kwenyweza teriiko musipi so kati gwe omuvuzi gwe ddereeva era gwakolanga gwe musipi so oli alina okukwata mu kiwato n'akunyweza kati bw'oba muyabayaba nga nakutte muyabayaba bw'otuuka eri ng'omugamba ez'entambula zikusonyiye akanamba k'essimu nga kasoma ate ebiddiri oba obimanyi ate nze ndi mukulu lwaki mbambuza nti kiki ekyaddirira so kati batukwatako kwenyweza ne mufuna akabugumu kati nga bw'obimanyi omuzigo ogusaanuukirawo pewo yakuyiseeyiseemu dda ate ogenda akaana kagenda kulya ssente mu butuufu abaana ba boodabooda abantu babaliraayingako nnyo bannabyabufuzi muzi strike mwe basooka naye muwuliri kirumira mpiri bbiri ewa yero mugenda newa already ne mugenda ne mu bbulu ne mugenda gwomanyi lwaki batuyita abaana mwaka ku mwaka era boodabooda temulikula ne bwabeera wankaaga agivuga omwana taliiko choice omwana gy'omuzza gyadda so kati n'owa boodabooda yenso lwakuba abantu abamu tebamanyi lwaki abaana ba booda babayita abaana muba temunnakula muzeeyi Museveni ayinza oyitaawo ono abadde ku Bobi n'avaako nadda ku Museveni oba abadde ku Museveni n'avaako nadda ku Bobi naye nga buli kimu baakimuwadde amafuta baagamuwadde olunaku baalumusasudde oba naffe tulinga bakazi tetumanyi kye twagala simanyi nange ndowooza bwekityo muli bambegamba naye ate si ffenna nze yesi nvuga booda naye eyange yanjawulo omulimu gwammwe gufumbekeddemu bambega abula bo bambega bangi mu booda naye ate naffe abatali bambega naffe era kituwadde tutumu oba omuntu kati si kyangu kumanyira ayinza ogamba manyira mbega najjayo manyira mbega okitegeera ne bwaba musirikale nga kutaawo mu covid era yakwata ate bwekusanga ng'olinamuko ku luzungu n'oluswayiri oyinza n'omukuba oluyi n'ogenda ono ngudde kwa fando ono kumba oli afere kati ekyokubanga erimu bambega naffe bakadeide ekituyambako okuba nti tebayisaamu maaso tebatuyisaamu maaso so ensonga eyo okay nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri abaana abaneyimbira byange bubaka ki bw'olina eri bavubuka banno kansooke ne ku bavubuka bannange omuvubuka wenna ali eyo ng'olaba Boka TV
kyensookera ddala okukusaba kwewaayo kukola kuba ne bw'onaagaggawala ku nsi eno nga bakimanyi okeera kutuula bagenda kunoonyerezaako singa okeera ku makya n'olaga omuntu nti nze nkeera kukola ne wonaakeera ku makya n'olonda ekisawo kya ssente bajaga omuyaayo oyo bulijjo akola ayinza obba yeesevingira naye ojja kuba okeera kusalako otandika okubba onywedde enjaga biki ebiragalalagala ebyo bye tukozesa bannaye tubikendeeze nga bavubuka bannange tutandika okweyisa buli bwe weeyisa obulungi nze saawa eno Mr. Sula teyandinkyazizako ku Boka TV singa mbadde neeyisa bubi olaba muziki eno gye tuli olaba eri mu bodaboda nga walabikirayo kifaananyi oba kyaba ayina ddala mu bodaboda naye bwe mbesaawa eno ndi ku Boka TV kitegeeza neeyisiza bulungi okutuuka okujjako wano ku Boka TV n'okuba nga naliko okwo ku Radio Simba so tweyise bulungi buli bwe weeyisa obulungi osobola ensi esobola okukwanguyira kuba ebintu ebimu tufuna bufunyi connection gundi na connectinga kuoli oli nakussa kuoli olw'okuba nti nno oli mwesigwa gwe nga gwe naye bw'otandika ebintu by'ekiyaaye kiba tikikola abaneyimbira byange bate yakagamba akasembayo akagamba akasemba buli mwana atuuse ku final kobeera agent ng'oli eyo agent kyemba mutuyambako kiri kimu essaawa n'ensi ya nembira byangeze ngenda njiraba nti yeeyawula ku nsi Uganda era ekiseera kigenda kutuuka nga n'oluyimba obuyimba olwa nembira byange oluwa omwana ng'oluwandiise nga sente zakusasula tozimanyi muwendo so kati baragent tukuume ekitiibwa kyaffe omwana bw'ajja nga ayagala luyimba lumuwe kale oba oyagalamu kalango nti dolobondo kaddo kaluyiira okitegeera kajiiko so mugamba ako kayisewo katono oba bw'omala okuyimba ntumiraako naye muwo kuba regent kizibu wandiika luyimba ne tutavaamu iti nembira byange so n'abaana abatuuse ku fayino ekisookera ddala sooka onoonye abawagizi ate bw'oba otuuse ku stage abantu bakyamule sooka okyamule stage eyo kubanga bebawagizira bebakulonda omwana yenna agenda ovaayo okubakuba omuziki abatwaleko omusipi ogwo gwa nembira byange mugenda nammwe kulaba nga audience ekituufu yeesaliddewo ekintu ky'okubeera nga audience yebalonda gwe okiraba mu mbeera ki ebiseera ebisinga zino empaka zetulimu ziri mbukadde 10 pulasi nze ebirabo byebaga mbimanyi ekintu kyonna ng'ovuganya ng'ogenda wangula bukadde 10 olaba obeera kusimba ne bagaba kuba essimu owangula omutwalo amasimu ne tugafiirako bufiizi ne gatayitamu so neyimbira byange singa omuntu singa Simba ye yali emusala nga Radio Simba bandika ekaddo kaluyiira yabadde ku Boka TV alabika n'anyiga Sula akasente asobole okumuyisaawo naye bw'oba wazze n'omuwagizi wo mbutuufu ne bamujja eri yennyini kyogamba oyo gwe baleese Sula tamumanyi jeje tamumanyi Rihanna tamumanyi bw'aba alonze dorobondo banalonda kajiiko bw'ogenda munyiigira nti teyannooza oba ogenda nyiigira Radio Simba ekyo tekisoboka ekyo kirungi abantu okubajja mu betuleeta kuba ffe tubaleeta tumira omukyala n'abaana so ntumirako maama w'abaana bange kikinabuza okuja ng'olina bangi bwe musinga okutya oluusi tumirako maama w'abaana bange n'abaana bange Jani yandi Junior nabunjo Margaret nkutumiddeko nnyo so kwagala nnyo yadde nga mulimu obulumira butonotono embeera yeyo bw'aba ayagala ali perfect azaala owuwe kubanga kati olaba muba bangi naye n'oga ono yali okumbeera ku kino niye ogambye nabunju ye musoga si musoga owaayi Boka TV Vocals Live kwetubadde tubadde mwana mulenzi Kaddo Kaluyiira ate mpozi tujja kubeera nga tukoma waneeno Mina Beauty's World batuyambako okubeera nga tuyimirirawo bulungi nnyo Henry Kulugu akuyambako gwe wa social media naddala YouTube channel yo Bagze atuyambako okubeera nga ateekamu ekirungo ekya gita kya mukono Mariam ali ku kamera and she is our producer sijja kubeera mpozi nga ate nsukka waneeno nze Sula Ssenyonga mubeere bulungi mweraba Boka TV Nera